Newspark channel kwoli wabale kuba nti ojje kumideko channel yokka mukwano ajofunako amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano fenno tugakuleetera. Tutandikidde ewa Full Figure Mama Flower munnange. Baani abagamba nti nno Full Figure tayina love. Mwandi banno nga mwerimba. Full Figure avuddeyo nalo kagamba nti yayina love. Okitegeera nno era mmwe bino bye muyita abaami bamwe simanya taata gundi munnange ye uwe tebiriyo katubelenga tukuwa akatambi kano ekyengeri kitaito y'omwami awaka alitabuzi kuba mwami nawe nakubera mukyala mubaba wange swerati wange my swerati omuntu antansanyusa muyita swerati omuntu ampesanyu swerati baby daddy agogemanya gakole waka lwakuba eriya daddy nalyekera nnyo abaana ate nze omusajja nge nemba nayombye naye nga twanyiza tutya kasitambuuka olugirwa mu kisenge kasitandubuuka bwenti abakyala muwulira oba onsanze mu ddiiro nga tuva eri kwekuba aliye nga nkuba atakaze omusajja atandika ddiiro okunkuba ekirungi nafumbira na musajja mu bwa luzungu bwanyiga ayomba mu luzungu luyitirivu nnyo katonda nga nyama nga ntandika kuwuna sibiwulira mpuliramu sibitegeera nzire mu foloscience nze nga nzira nga nerega n'omusajja ayai olunyiga ngo oluzungu luvaayo ate ayomba mu luzungu ayomba 2-3 sibiwulira n'odutta ku bantu n'otandika okunogosyatika ku bbaawo amawulire ogiyute bbaawo n'omunyumyako waggulu w'amawulire omusajja bamugeya bwe tweyongerayo katugendeko ewa Namukasa Namukasa munnanga abadde azzotuwa olugambo Radana Nabatanzi kw'ossa ne Mr. Lee kakati munnange naye ne bamusabuliramu mu comment section katusooke tubeere nga tukuwa akatambi kano oluvannyuma tuddukeko mu comment section bannange bw'oba tonnaswala nga bbaawo tannakuswaza teweeyibaala kijja tukwate mpola mpola leero lwange enkya lulwo munnange leero nno lwani lwabaaba waffe naaba ate twabaddeawo ku Mother's Day sewa Mr. Lee nga ajja MP mu gallery bwapi Mother's Day kuki kyokka baaba Nabatanzi tubadde twakava mu kivulu ayewo omubiri abaana bange mbawagire oli namugamba naabakyusizaamu Mr. Lee 360 omwana nakyusa 360 omusajja atulaga mukyala mulala Mr. Lee kyokoze kibi nnyo tukivumirira ffe nga ba online in-laws ffe nga bannamawulire munnamawulire munnaffe twetaaga justice for baaba naaba mpulira obwongo bubboiringa sirina walamu olaba nti Kapere yagamba talina wamuluma ninze buli wamu wannuma baba waffe naabanga yayiwawo omubiri naye baana mmwe bw'oba tolina mutima mugumu yagala Yesu kuba ogenda kwagala omusajja agenda kuswaza nyabo kyokka baba naaba ye mweru ye mulungi omuzaako otya sebo naapositinga happy Mother's Day wabula ba online in-laws tuli banyivu fraternity y'amawulire nyivu ba online in-laws banyivu baba naabanga yayiwawo omubiri baba naabanga abadde mu kivulu kyammwe. Yes, kakati no munnange katugendeko mu comment section mukwano bavuddeyo ne bamugamba nti kasita naawe oyina owuwo baamututedda bw'ati munnange we bavuddeyo ne babeeranga bamugamba onagambye nti kasita tugabane w'abasajja yajja buli omu ajja kufuna bw'atyo bw'agambye ate ono n'alyoka avaayo n'alyoka agamba ati abali ku Nabatanzi bamugambye naye era ne Lubega atereezeemu jjukira nti no Lubega yagambibwa okuba nti nno munnange boyfriend wani wa Namukasa ate nga twalabyeko ng'ali n'omwana ow'obuwala omulala kaakati ono era n'alyoka agamba nti sooka osabe justice eyiyo Diana muleke abaana mu comment section munnange basabula okitegedde nno mukwano ono n'agamba nti Mr. Lee yali akubamu bya justi bw'ati bw'agambye kale ate katusembyeyo n'ono avuddeyo n'alyoka agamba nti oyogera by'abanno gwe nga toyogera bibyo
bwatyo bwavuddeyo n'abeera ng'ate agamba munnange bw'atyo Namukasa bamusabudde ng'azze okuba nti n'ate atuwa olugambo. Katubeere nga tugendako ewa Nalukoola atabuse twogera ku kanso Nalukoola ajjukira nti no Nambi yeebuzaabuza Nambi yagenda n'abeera ng'ate amuloopa mu kooti era emisango munnange nga gibadde gikyagendera ddala mu maaso. Katubeere nga tukuwa akatambi kano aka kanso Nalukoola munnange ng'alaga obutali bumativu bwe eri Nambi. Balungi mbagamba nti abali mu kugezesebwa sinze Nalukoola yalondebwa abantu ba Kawempe North kubanga byewandiise ne kubire nti ddala twawangula wabula mukyala Nambi ayagala okubba obuwanguzi bwaffe ng'ayita mu kuwaaba ebisango sange ebitali binywevu. Ani atalaba ndowooza enjogera egamba nti nno omubbi agoba nnyini bintu etuukira bulungi nnyo mu mbeera eno. Oyo nno ye mukyala wa Kintu bw'akoze naye ani atidde. Ffe tetulina kwerungiya ng'omulamuzi atumye omukisa gw'okunyiga n'okulaba nti nno tukama obwenkanya buve mu balimba abo. Omulamuzi omukisa ogwo agutumye naye ensi eraba. Ffe tetusobola kuddaawo ne tumukwenyakwenya. Nze mpakanya ensalawo ye okutuma omukisa okukama abantu abo balete obwekanya bujje kuba balimba. Nze ng'essente nzijja wanze zigulirira abalonzi. Nze ate nze Nambi namanya nti nno yagulirira abalonzi naye namwesonyiwa kuba amaanyi g'abantu gatuwanguza. Olaba ne bye baakuutiza ne beewa obululu olusanvu ebina baali basena ku jjengo nga fe ababawangula ne bwe babba batya era twabaleka naye bakaggwa ensonyi era basigadde bakyajja wano nga bagamba mbu nno twabanyaga ekitali kituufu. Nze sente Nandi zijjeewe zigulirira abalonzi bo be baateeka obulindo n'obulindo bwa sente amaanyi g'abantu ne Katonda ne babakuba bubi nnyo. Nambi kyeyeerabidde nti nze ndi mu biseera byange ebituufu ne bwalwana atya amala biseera mukazi wattu amala biseera nga muzibaalingiza. Nkubuulira Nambi talina kyasobola kujja wano ate tuba kubanga yeffeera abategeka okulonda twali bagambe ye lwaki tubonaabona tuddeyo tumupacce akalulu keŋŋamba. Nambi tayinza kutusobola abalimba n'obujulizi bwa manchoolo. Ogambye omusango gutadde omulamuzi ku meeza. Of course yali mu kugezesebwa. Ogaana otya otulemesa otya okubuuza abantu bano abatuwaayiriza otulemesa otya obabuuza ebibuuzo. Obwenkanya tebupapirizibwa newankubadde obwenkanya tebusaanye kulwisibwa. Kiki ekisiriira ekitulemesa okukunya abo abatuwaayiriza? Nsonga kityo tuleke tubabuuza ebibuuzo tulagawa liko obwenkanya bujje. Lwaki otulemesa? Lwaki obaggalirayo? Tuleke tubabuuze ebibuuzo wattu tubabuuze lwaki batuwaayiriza. Tubabuuze baleete ensonga lwaki batuwaayiriza. Lwaki kwa omulamuzi otulemesa okubabuuza ebibuuzo? Nze sirina kubeera wano kwewoomyanga obuyinza bw'abantu b'e Kawempe North babufootola. Tukkirize tubeere nga tubuuzaako ku Miss Jane Nabire Justin ogamba otya Adija tukutumiddeko Idi Mubaraka twagala okubeera nga ate tukubuuzaako. Twagala okubuuzaako ku Prosi waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Nakitanda Aswabra naawe twagala okuba nti nno otukutumirako. Akagudo Chase ogamba otya Namutebi Darat twagala okubeera nga ate naawe tukubuuzaako. Nkiriza tubeere nga tubuuzaako ku Enoch Akandwa tuyina Ndagire Prosi webale kuba nti nokwoli Mariam Nakato naawe tukutumiddeko ate era katubeere nga tusembyayo mukwano gwaffe ono ayitibwa Nakabonge Evelyn akwоса ne Kaweesi Norin. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspark channel akankusaba obeere nga subscribinga o likinga akwоса n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.